Enjoy yourself, enjoy yourself. Yes, it's later than you think. Basebo ne banyabo nate mbaniriza mwasuze mutye basebo ne banyabo mujye baliko gye mutusako nate engalo onako lweggulu nonako lwalero abakedde mwe bali nyokwati mate mukedde amuze okuse onako lwalero. Yes, nkwaniza mu program Behind the News Ekiri Emabega w'amawulire kunako olwalero nako lwa mukaga ennaku ziri 2 omwezi gwa kuna omwaka 2022 abasibo ne banyabo nate muzuke tubenga tandika nate program fe onako lwalero. Yes, ate mumbereze nazina bweziti ngabulijo zabuzako mukasera kano kenyini Omulangira Kalema gegange. Okay, buterevu nnyo mugana wange mubango joli munango tuliriza tugatino munafe webale kubanti ozokuse Bubongo owuliriza edobozi yange kisegeza mukama Katonda akulese omugana wange nga oli mulamu lwa kigendererwa n'olw'ensonga eyo kiriza obagana olina okuba nti omwebaza kiriza obagana olina okuba nti osituka okole ekyakutonde bwetyo oberenga okola munange otuukirize nate okuyitibwako n'olw'ensonga eyo mbatumiddeko mwena obanga munange ozukusse ng'oli mulamu nga naye ng'okimanyire dda nti wadde oli mu kulya butwa olunaku lw'eggulo nga naye bo wabadde obutwa era wabagulidde obutwa wabagulidde ki nkutumiddeko nnyonyidde mugana wange webale nnyo webali eddala bubanga munange waguzedde enkoko zino eza ennaku 3 ennaku 4 zogenda kubanga oliisa abaliza abaana bo n'amakaago mugana wange webale nnyo akuba nti ogenda contributing ku kibayita obutwa obunaabatta ate munange olunaku olw'enkya ate gwe munange naawe bw'obeera ng'oli eyo ebyaddala nga nawe munange olina kye tuyita bino ne bagamba nti nno nga ggwe ewuwo bweva obeera ng'oli mu biwomere byokka byoliisa abaana n'obaliisa ebiwomere obaliisa biki bikobeka biki mugana wange bwe balikola ne bafuna sukaali wadde basukaali ne bafuna endwadde endala zonna omusede gutambula bajja kwebaza taata yebale kuba nti watutta maama yebale kuba nti watutta mulimu abazadde bonga yetafaayo ng'omwana wamuwa kyamusaba kyonna kyamuwa muwa switi buli kaseera n'afa amannyo gano agasooka naga kasa meleketiifi kasa simanyali ganaava mbikoze bitya naye noterabira nti nno ekyo ekyejo ky'okuza omwana oli mu kuba nti omwonoona bwonoonyi obudde bwonna mugana nga ojja kuba nga ate gwe kennyini omwana ajja kyejjusa nga bamuyimbye bakola ki obulamu bwe bwonna obeere nga munange gwa bulinnyamu eggere nga olowooza nti nno omusanyusa kumbe ate oli mu kuba nti munange bucyankanya obanga otta ebiseera bye eby'omu maaso. Nkwaniza mugana wange gwe wenna oyinza okuba nga oli mukyalo oli eyo ofumba emmere naye nga abantu obaliisa emmere gy'ofumbira mu kaveera webale nnyo kuba nga tolina njawulo na mutemu bagamba toliisa tofumbira mmere mu kaveera gwe abantu obaliisa mmere ya mu kaveera webale nnyo bali eddala kuba nti oli omu ku abo abagenda okukwasa abantu kansa mu maaso eyo kubanga ebyaddala akaveera kavaamu langi ne kemiko ezo nga in the long run zikwasa abantu kansa ate ne bafa nga tebafunye eddagala tebafunye bujjanjabi mu mbeera bwetyo. So webale nnyo munange naye kubeera ng'oli mutemu mbeera bwetyo webale nnyo gwe ssebo n'ennyabo afuuyira emmere n'ofuuyira greens n'ofuuyira ki ng'okozesa eddagala ng'oyisa n'okuyisa we baalagira okuba nti oyisaawo nekyo si kyekulu nnyo ayina oluka ku levo n'ozikungula n'osaka eddagala lyennyini ly'omanyi n'ozinyiika kwegamba gwe tozeera kuzirya abavaayo bambi balye babeere nga bafuna obulwadde nga tofuddeeyo oba bawulira batya mugana wange ekyokola ekyo nakyo kya muwendo nnyo nnyini ddala webale nnyo okuba nti nawe weegasse kubagala okuba nti mutta abantu b'ensi eno tolina njawulo n'abatunda bakola ebyokulwanyisa kubanga omulimu gwabwe funa ssente balina okuba nga bateekawo entalo n'okusupportinga entalo zonna sakiranda bafa bakendeye ddala ku nsi kuno kwe tuwangaalira. Kale abamu bali mu kikwate mukimanyi ekyo naye obadde okikola ng'okimanyi muganda wange weddireko ddala oleme kuba nga ate munange naawe ofuuka omutemu ku lunaku luli oliremu ebibuuzo nga saamanya naye tukulabudde olina okuba nti omanye muganda wange. Kale mbatumiddeko mwena abakera okwekatankira ennyama naye atokola dduyiro bannaye mukole ku dduyiro olw'ensonga nti namasabu eno gwekanenula mpola oyambe ku mubiri gwogwo okuba nti gutematema kibayita emmere ebire nga munange etereera. Abakyala mbalamusizaako mwenna ng'okozesa eddagala simata wafuna lubuto biki enderongolwa nti omayi byogera kuba nti ofuna naye nga bajja kutwala mu ddwaliro wali bagambe nti no togenda kuzaala olw'ensonga nti obadde okozesa ebiddagala ebyo munange gyebaleko so mwina okuba nti mwebeereramu mweddeko abatayagala kunaaba abakyala mbu gojja genda ogula eddagala simanyi gy'okunaaba obeere ng'oli muyonjo webali kuba na bunafu obwo naye tomanyi kyeweereetera muganda wange ojja kira myaka nga 5-10 maaso awo
abavubuka abakeera tonnakola mulimu gwonna newe katankira mboyise onywa simanya energy drink simanya onywa bikuzaamu maanyi tomanyi kye bikuleetako tomanyi kye bikuleetako tolina mukazi olinga anywa Viagra tomanyi kye bikuleetako muganda wange tomanyi lwaki okikola ekyo tomanyi lwaki bakiproducinga tomanyi nti bakiteekateeka okuba nkisaanyawo nate obulamu ebimu ku ebigenda okusaanyawo kibisa humanity okuba nti eggwawo mbalamusizzaako mwena atagala kufumba mazzi toya kufumba mazzi waka mbugo okola kimu mbosaamu simanya nti ekiweke mu amazzi ne gatereera mbune gatta obuwuka ekiweke we kitidde obuwuka obuli mu mazzi ago ate obuwuka obuli mubiri gwe obulungi kyo kinaabukola kitya mwebale kunywa kansa nga mulabira ddala ne mukuba n'engalo mubabaleetedde amazzi ku kyalo mbu togina gafumba olina kunywa manywe munywe munaatubuye kinaavaako oba onoolwala banaakusonderako nga bakutwala nga baga nti bogende India bakulongoose oba nga ofunye kansa bakutwale mu nsi ez'enjawulo zijja okuba nti owoneramu ate oleme kuwona so ebene muganda wange bwebiri bwe bityo mulina okuba nga amaaso gaffe gabikuka naggamba oba oya programu eno beera n'obwongo bwa mirundi ebiri bwe buti obusooka bye bakubuuza obeere ng'osobola okuba nti obiddamu naye ng'obwokubiri muganda wange olina okuba ng'omanya buli kyoteekawo wali kyojjuza obwongo okubiri n'ogamba n'ekintu kye bambuza dda kituufu oba si kituufu ne weekubirizaamuko n'omanya ensinga olina okuba nti ebeera mbasaasideko nnyo nnyini ddala bannange mwenna abafunye ebizibu ng'ebizibu ebireeteddwa abange okuba nti bakontrolinga ensi eno nawulidde bannange abeeruweero nga bali mu kukaayana bali mu kukaaba n'ejjinja baga nti obwo gye bayita obusaanyi bukomando amewambu abazinzeeko bulya kye bayita green kyonna nakyogerako ekintu ekyo luli naye sometimes abakitegeera abatakitegeera watofuna kyasa ekitegeera ke kaseera ate okitegeere tewali kikolebwa nti kina kigendererwa tewali bulwadde butondebwawo nga tebulina tewali abutonzeewo kasobolya nti batonda ng'omanya muganda wange obuwuka obumanyiddwa nga amewamu bwasemba okuba bwakolebwa nababuteeka mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Brazil mu bibira ebya tropics banaffe balima ne basooka buli ebintu byonna ne weebuuze oba nga baga nti no buli native mu Brazil tubuli mu South America buba butuuse butya ku semazinga Africa na mu Uganda ne bujjawo mu specific nimiro yo gyobeeramu so ekyo nakyo n'okuba ng'okimanya ekyewuunyisa nabagambe era nti obuwuka obabukola nabukola nga buli resistant oluusi ku ddagala erifuuyira lyennyini mukozesa mufuuyira ki ekiba ekiri w'ekintu ekyo kyonnyini muganda wange kiba kintu kimu nti babakoze okusanyawo emmere eyo then ogende ng'odduka emisino geba netufa tuggwawo bajje babwekebejje babustadinga bagambe nti olina kukozesa ddagala lino okuba nti obufuuyira eddagala eryo lyogenda okuba nti ogula wote oba wekakasiza bulungi nnyo nga wegendereza kampani y'emu yesponsoringa kye bayita research oyo kampani y'emu yekola eddagala lyegamba nti olina okuba nti ofuuyisa akati kyekyegamba nti nno tuli mu busibe bugenda okuba nti bubeerawo emyaka n'emyaka abasajja batupulaninga okuba nti mune batuteeka wansi olw'ensonga nti nno baagala okuba nti basanya tuyita abadiza humanity obuntu katonda bwe yatonda bere nga busaanyaawo akati nno kyekiddako bw'obanaba ng'onoofuuyira eddagala nga terifa nga tebufa obuntu obwo nga gatofaayo enjala bwenejja mu kitundu kyammwe tujja kuwa lumonde gwe tunaaba tukoleredde ajja okuba nga ali resistant eri obuwuka eri eddagala gwe teweetaaga woogo ojja okuba nti osimba fe tujja kuwono gojja okuba nga buli season ojjanga kukaaba nti gavumenti nyamba ompe ku nsigo muganda wange kikigenda maaso mu nsi mwe tuwangalira wamma nkwaniriza nate nga bulijjo omulangira Kalema ge gange gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munnabyabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news.
Okay, bushelevu mugana ngatuliriza na tenkwaniriza oba kubanga munango ekikumide kweneyoka atugenda fena bwetu paka sawa za kwera 2 ezokumacha gona ko lwalero ayi tulabe bikibigera maaso that is amawuli egbanyo gagenda maaso kwati gatambula na wali. Okay, olweso ngati nno tudina ebimu kwebyo stories no nyingi nnyo eziba zino kwanzikolebwa akkirizo bagana nengo buli bwete butumala nasaza oti no mu masekati yawo of course obere stories bazigeze maaso ze twino kubanga ati tubuusa ezigeno kubanti zikwatako gwe mugana wange kada ajja kubanga ozagala tujja kwa tuzikola nga tuziteekeyo wali ku gundi ku Facebook ne YouTube channel oberengo so kubanga ogende ozengo zitegera waliwo etasobola kuyisa na ku radio wano by the way ngoso gene nozifuna nozikola kino zita mu throughout the week saza tumanya ebichi byabaddewo that is mu week oba ki ekiri emabega wamawulire gewawulidde agabaddewo mu week yo nayina mugana wange gwe atuuliriza so jja kwa tukikola ekyo bulungi nnyo ddala kati ajja kwa tuseka program ezo ku Facebook page osobola kuba nti ongoberera bulungi nnyo Omulangira Kalema programs ononya Facebook page wali nonyetekamu Omulangira Kalema programs likinga page eyo you can even comment oleka ekibuuzo kyonna tuba tukwatagana bwetyo mpola then tujja kuteekawo ne channel ya YouTube oteka programs ezo our story not his story oberenga otegeera wetuba tuziteekayo ate kati mu aba YouTube mulina omukisa ntino teho ne bifaananyi n'obirabye ddala betwogerako wano ng'obiraba ali live and clear noba ng'obirabye twogerako byonna ebibeerayo mu mbeera bwekyo so nkwaniriza nate tutandikire wano nabasuubiza wiiki ewedde ava machi olwa muli mangi nnyo nnyini ddala agagenda mu maaso okuba nti twogera wano na wali naye nabagamba nti waliwo kye tuyita waliwo olutalo olugenda mu maaso mu nsi yonna olutalo olumayiddwa nga olwa Russia n'olutalo n'eggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine. Kati nno owuliriza mugana wange kiki ekiri emabega w'eggwanga w'olutalo lugenda maaso olumayiddwa nga olutalo lwa Ukraine n'eggwanga erimayiddwa nga erya Russia. Omanyi sometimes ebintu biba bingi nnyo ebyogerwa mu nsi yonna waliwo kibayita enteekateeka ez'entalo waliwo kibayita enkola ey'entalo waliwo kibayita introducinga ey'olutalo wochibaita okumanufacturinga olutalo entalo zonna ezo ziba manufactured entalo zonna ziba produced entalo zonna ezo wawe ekigendwa ekiri bayiga we ku produce mlango olutalo olwo ne baluteekawo bwe bati bapa ne lugenda maaso mnengo oluwulira n'ogamba lwaki otolutandisa okuba tugenda mu maaso lwaki lutambula bwe luti mugana wange ekiri mabega wotalo lwa Ukraine eggwanga erimeddwanga erya Russia. Ekisooka kino kuba nti omanya mugana wange kiri kimu kyokka ngenda sigenda kuwa nsimuko na G kubanga ebyo mbibawa ali mu Kalumanywera ku ssaawa 5 paka 6 ez'ekiro mbibawa mu Kalumanywera Monday paka olunaku olwokuna olwokutano ojja kuba tufuna ebibuuzo byammwe ku lwokutaano naye lwaki sigenda kuba nti mbikuwa kubanga bingi nnyo tuyinza okukola program tumalayo n'omwezi mulamba kuba abawuliriza mmanyi stories ezo wezitambula nga wezigenda so olunaku lwaleero njagala just nkuwe kino kiruga behind the news ekigendererwa ekyolutalo olw'eggwanga erimayiddwa nga erya Russia n'eggwanga erimayiddwa nga erya Ukraine. Abasinga obungi mulaba muli olutalo olwo ne mulaba ku TV ne mukola ki but entalo zonna ziri best ku propaganda. Propaganda kyeki propaganda kwe kudiisa omuntu n'omutunza ekikyo n'omugaa kino kyekituufu ekyoli kikyamu n'empane nga kiyinza okuba nga kituufu nakyo n'okiraga nti no kikyamu mu mbeera bwekyo kati entalo zonna era bw'osobola kataba kamayiddwa nga the art of war bakikunnyonnyola bulungi nnyo nnyini ddala olyenza okujja n'egamba nti you know what gundi akusse waliwo kyetuyita force fagure operations nakyogerako wano nakinnyonnyolako nti olasa okujja n'akuba ewuwo najja n'agamba nti no gundi yakubye ewuwo oba gwe nnyini osobola okwekuba ng'oyagala okulumba munywanyi oba mulirwana ne weekuba n'ogamba mulirwana yakubye n'ogenda obeere ng'omulumba omukube tukirabye mu ntalo nnyingi nnyo ddala ezibaddewo ekyo kibaddewo era nakakikyaliwo tosobola kuba ng'okyebalama muganda wange. Ekirala ekibeerawo mu ntalo zino zonna kiroga nti nno teri ayogera mazima mu lutalo teriyo kubanga omulabe azza okulumba oba gwogenza okulumba okube for example abayeekera bwe ba gavumenti erwana n'abayeekera ejja kuvaayo egamba enassa abayeekera 200 in the real sense ng'essa abayeekera nga 5 bokka then abayeekera babanga balumba gavumenti bajja kuba bagambe tukubye gavumenti abasirikale ba gavumenti nga 15,000 in reality nga baseko nga 10 bokka kakati ne bagamba propaganda war alina side eya media alaga ensi ekigenda maaso go bakiririzaamu ennyo so ekyo n'okuba ng'okimanya muganda wange ekyo kibeerawo media
basasula bakola media zino okuba nti bakupromoting kibaita propaganda mind control z'abantu ofune sympathy you sympathize n'oyo gwe bagambye nti kiri bwekiri nti bambi n'osaasira n'okola ki embeera bwetyo muganda wange bwebeera naye njankuze wali ku kyegambye ki ekiri Emabega Wolutalo n'olumayiddwanga olwa Russia n'olumayiddwanga olwa Ukraine. For starters oyatatwenga nko oba takimanyi kigenda maaso otono okuba nti lutandika ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa February omwaka guno 2022 that is mwebiri naye nga nkuza okemega kati nnyo kale okulaga ekyaliyo Emabega luli nti ensi mwe tutambulira mwe tuwangalira yali nseemu wabula ngeri divided into two ne line emayiddwanga eya Equator eyo yesalamu mu nsi emirundi ebiri ekitundu eky'ekyemu ekimu eky'ekyemmanga basaya kuzeemererwa nti n'ensi bagiyitanga Ethiopia nga bagiyita Ethiopia Superior Ethiopia Imperial ne bagisalamu twayinanga side bbiri twayinanga side emayiddwanga eya Egypt bagiyita Kemet ne Abyssinia so etwaga kwa tubiddamu ebyo amanya gafuuka gatya ensi okuba nzeetongwala ne zifuna ensi ez'enjawulo but edda we byali nti twafuna kye tuyita ensi nga ziri bbiri zokka weziba bbiri zokka tufuna okuzaalirwa kw'abantu abantu bana kuba migrate nga batambula okuva no bagenda ebitundu ebyenjawulo mpola mugenda ebitundu ebyenjawulo badagwa bakola kibayita obwakabaka bwabwe obwenjawulo but nyakuze okemega katono nnyo bw'ojjukira nti nno obwakabaka obwenjawulo bwaliwo mu biseera ebiseera ebyamataba bigenda okuggwa tufuna abantu ab'enjawulo gwe tusinga okuba tutegeera bulungi mbu abweza program eno bw'obanga oli musomi oba oliako ku Bible waliwo kabaka amayiddwanga Nimrod gwe bayita Mighty Hunter oba the Great Hunter ninga temanya basamu temanyi kiki yali nga ayiga eyavayo n'agamba nti what balance okuba bakola obwakabaka bwabwe ne bazimba kye bayita Tower of Babel omunaala ogwo omunaala bamala okuba ne baguzimba ne bagamba nti balina okuba ne balinnya waggulu babuuze Katonda oyo mark my words ego byenkozesa marking ennyo kubanga byekuusa ku kibetwejja twogerako buli kimu abasajja bayita ba elites bawakanya kibayita obwakatonda bwonna obutonde bawakanya kibayita Katonda kyakoze kyonna bo baga bakola opposite ku kyakatonda kana ebiseera ebyo abasajja bazimba omunaala gwa Babel bagambe balinye waggulu babirenga babuuza Katonda ekibuuzo lwaki watta abantu mu mataba ye lwaki Katonda tova naffe ntufugamuko muganda wange ebyaliwo bo omanyi story eyo babatuuka mu masekate Katonda n'abacyankalanya ennimi nabiranga buli muti bakyetegeera era mu kuvaayo kubanga balina ideology eri ey'omusajja era bakulembeddemuko amanyiddwanga Nimrod kabaka jjukira kabaka oyo nga yenagamba nti already yayagala maama we yali n'abakyala ate nga ye mukazi we Semiramisi abamu enzo muyita Esther abamu Esther so ebinebina biwanvu but nyaga nkutuuse ku kinyusi kyennyini nti abantu bakyankana bano ne basooka bakwata amakubo ag'enjawulo ne bagenda nawe okukola kibayita empires ez'enjawulo empires bwe bwakabaka obw'enjawulo kati bimuko ebyava mu bwakabaka obw'enjawulo muwanga of course obwakabaka oba bunene nnyo nyini ddala nga temuli mu nsi oli agabugame kabaka gundi yafugano oba oli azi Ottoman Empire n'oli azi Russian Empire n'oli azi ki but Russian Empire teyaliiwo but mbali yakuteekera ku kino nti nno mu kwegatta kuno okuwali okwenjawulo abasajja bafunamu kye tuyita that is obwegasi because entalo zaatandika okuba nti zirwanagana okuva olwo ziba planninganga okuba bataking over ensi bagitwala batya nti kabaka alina okuba nti alumba Samuel n'alwana n'afuna ekiru ekyo n'kigatta ku gundi ye ku matwale ge so bakabaka ab'enjawulo balwananga nga kabaka owangula ofuna nate etwale oligatta kuki ku matwale go then bagamba basajja no ba elite tugenda controllinga TNC ensi bagikontrolinga abalinga begasse unity nibaga tugenda zikontrolinga tutya tulina okwateeka kituta global village giteekawo tetandise leero lumuli ya teknologiya nti atandise teknologiya nedda byatandika dda bino byetuyita global village lwaki nkyoga ekyo byatandika dda kumanga bateekawo kye bayita unions ez'enjawulo unions wano mulina omukisa nti mwatase okuba biwulira bulizi olunaku olwaleero ekya union nti kyaliwo that is kyaliwo mu kye bayita nga tumaze okuba ntuva mu mukago gwaffe gwalingawo wano ogwa OAU Organization of African Unity omukago ne guvaawo ogwo naye oba ojjukira ekyagugisaawo muganda wange
kyali kimu bagamba kino kuba total control etia jukira ekisookera kyinza okuba tinkulaga ebiseera nga batandika OAU bagitandika wali mu Addis Ababa bagitandika abasajja bagundi ba Haile Selassie that is the kabaka yali kabaka ya president w'eggwanga ery'amawanga erya Ethiopia obagite Abyssinia nga ina basajja amaidwanga bakwame Nkrumah osajefa ab'eggwanga ery'amawanga erya Ghana olwagitandika of course ekitebe kibakiteekawo mu Addis Ababa ekya Ethiopia bali bakitanga OAU naye ebiseera ebyatuuka babasaba naga nti bagikyuse bagiyite AU lwaki bazo nti unions nyangu za kufuga nyangu za kufuga unions era nga bazifuga be baliwa abasajja baidwanga ba elites bava ne bateka mu sente ne bagatu gwe ko tugikyusiza ddala naye ebiseera byo I think nsanvunga mu etanawo Amini ya Ghana lwaki ya Ghana kwa kitegeera nga yali president wa Uganda ate era nga yali chairman wa OAU n'abigana nagati kijja kusoboka olw'ensonga nti bagamba kasita mugifuuka kasiteeva kukibaita OAU nga mwe mugitera mu sente mwe mugikontrolingira kizibu nnyo kuba nti omulala ye agikontrolinga naye mugifuula union kitegeeza kiyawa kituyambako ffe okuba wa sente era akigana n'ekyenjawulo bwe yavaawo oba bwavaawo kati obudde netwogerera abaddirira bonna muganda wange bagifuula AU mugifuula AU nga kyenyamiza nti ate European Union yetekamu ensimbi so luzaba kati system eno kwanti ebeera olw'ensonga nti nno bago gikontrolinga ng'eri wansi wa nkwawa ezaabwe kati union zonna ezakolebwa mwanga ag'enjawulo kkiriza obagana zaali ziri ekigendebwa kimu nga balina omukulembeze omu balina ekintu kimu omukulembeze alina kuba omu nga ne currency ebisa ebisinga obulungi erina kuba ng'emu katuba tuddeyo ku kiri kye bagamba balina okuba batuukiriza ekigendererwa ekyabannaffe amayiddwa nga aba Illuminati kye bateekawo kiba creating mwaka gwa 1900 mwaka gwa 1776 ngenda kutumezi lumu omwezi gwali gwa May mugana nga atuliriza kale kazi obulango olugere maaso nate tutandikirawo tweyongereyo totya bino si byakutiisa nnyo oba byakulaga bulazi entalo zemugana nti ntalo zinagwa kati oba nedda ekigendwa ekiri Emabega Wolutalo no olwa Ukraine n'eggwanga erya Russia kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereza ebyasoba netukolaga ebikusike enkwaniriza mu kutaayi eyakatwengako twogera ku kiri Emabega Wolutalo olumaidwanga olwa Ukraine eggwanga erimaidwanga erya Russia of course nagambye tinga kwanti kuyisira mu summary ejja kubanga munagera maaso mpola ng'o gitegera bulungi nnyo naye nga gwa lwetazya kwa tuyitekeyo nate wali nate mbajjukiza bassebo ne banja nate era nembebaza munabe abayimiridde okulwa program eno ne mu contributing mwebale nnyo ddala mwaga nti mujja giyimirizaawo abamu ebyadda mugiyimirizaawo n'abamu simanyi muli oba mwannimba bulimbi simanyi abamu simanyi oba mwannimba bulimbi naye obanga olina kyocontributing mugana wange webale nnyo webale eddala twegende mugana wange mbadde nkyakubuulira nate ebigera maaso ebiri Emabega Wolutalo n'olumaidwanga olwa Ukraine n'eggwanga erimaidwanga erya Russia akati mbadde maze okubuulira nti nno abasajja bagenda mu maaso nabeera nga bakola kibayita unioni zaabwe ez'enjawulo ezinabayamba okuba nyanga okukontrolinga ezimu ku ezo unioni ezaavaamu after a long period of time yali bagitanga Soviet Union eno yali nga nene nnyo kubanga bwali bwaguga empire yongerimu ensi kubanga yavaamu ensi mu mwaka gwa 1991 abasajja ba Stalin nga bakyali ba presidency yavaamu ensi kubanga ensi yavaamu kuba zekalakasa mpola era nga America yagala okuba nti bakola ki baga kibayita eddembe ly'obuntu demokrasia America yali Emabega w'ekimu ku ekyo lwaki Soviet Union yasaanawo ne ba superpowers abamu oba allies emikaga ejagenda maaso kwa jigenda maaso nga gitambula lwaki twabyogera kali mu kalumanywera abamu bitegeera naye mu 1991 bwetufuna kibayita dissolution oba okusanyizibwa kwa Soviet Union ng'ensi zekalakasi zonna ezaalimu zaali states neziga zituuse ekiseera okuba ntizeetongolanga zo so 1991 tutuuka mu December nga ggwako ng'ensi zekutuddemu ziri ensi 16 ezivudde mu mukago gwa Soviet Union zonna nezekotulamu nebasigala nga wali ki nga zisigadde ensi 16 n'obusobola obutonotono obutasobola kufuna kye bita autonomous state obutasobola kuba nti bwetongola bo bwennyini n'obeera nga buli awo nga buli wansi ate endala kyali mu Soviet Union bwekityo naye nga government already balina kye bayita omukulembeze omu bwati omukulembeze nga twali union zonna ezo
era nga bonna baga kuba ndibogera olulimi lwe lumu naye bayingiramu ne bakyankalanya ekyaliwo kuba nti bonna bakyankalana. Kakati system ebakyankalanya okuba nti beeyawula, okuba nti beekotula, okuba nti buli ensi efuna kye bayita independence yaayo, si yali system kye mugala wange bugambye abali bagikulembeddemu bali b'Amerika ne ba allies oba ab'omunywa ab'omukago be bakulembeddemu okuba nti munange Russia oba Soviet Union yatemebwa. Kyovula banti nno mu kusanyawo kye bayita Soviet Union mwagwa 1991 amaanyi gonna oba central powers zonna ezali mu kulembeze omu muganda wange zakyuka kuba biseera ebyo yalinga Mikhail Gorbachev zakyuka zonna kubanga tugati omukulembeze ali omu ng'alina kyuta amaanyi era mu kubanga bafunye obwetwaze ensi zonna ezali zetodde ne Russia ng'emukweze ezavaayo baina central power nga zidwe mu kitebe kyabwe mu kibuga ekimanyiddwa nga Moscow ekyeggwanga kati era Russia luli era kyekyali ekitebe ekikulu nga buli kimu ekiriwo kyonna bakikontrolingiraawo mu Moscow era kyovula bannolunaku lwaleero ensi esigala eyali USSR zonna ezaali nga USSR nga tamafuna bwetwaze zafuna kiyita Africa Federation zatufuka republics so ne Russia nyini yafuuka federation Bufuka Federation nesigaze ekitebe ekikulu ekya Moscow ekyali kituulwamu senkagale yarafuga union yonna kyovula buli kimu yalinga akikontrolinga n'okuli nuclear bombs zonna oba emmanuso zonna nakati obudde buno yakyazi kontrolinga kyovula nti obudde buno kati ali ku ntikko yamanyiddwa nga Putin kuba akyazi kontrolinga zonna ezensi 16 ezekutula ku mugendo ogwo gwali gwa union mu kina mugumu tuli fena ndowooza tukyagenda mbadde kwa just bwa 5 bitonotono naye wotukidde olunaku lwaleero of course olutalo lwatandika ne luddamu kyova ekyaliwo mu 2014 nga Russia erumba in fact ekitundu ekyajjaga okuba kyekutula ekimanyiddwa nga Crimea nti bakuba akalulu ako kyova bambaga twakuba akalulu referendum either tugenda tusigala mu Ukraine oba tugenda mu Russia nebiranga yetutwala ne bakuba akalulu ne basaba bagende ku side ya Russia oliwe yakiwakanyi wa Ukraine ne balumba ne bayira olutalo lulamba nnyo era ekyavaamu kuba nti Crimea efuuse ekitundu kya Russia kati okubanga kuzza eyali omwana gwazaana omuteeke ebbali n'akomawo waka n'azaawa kati n'akolaki n'akomawo prodigal son bwekyo bwe kyali kakati nno obudde buno ekiriwo ekigenda mu maaso okuva nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogumanyiddwa omwezi ogwa February ng'olutalo lutandika kibayita olutalo Russia yakiyita nti kuyingira buyingizi kubanga akola ki abonereza omwana nti omwana yeeyisa bubi lwaki kibagamba kiri kimu nti tayagala eggwanga limeddwa nga erya Ukraine kwegatta ku NATO lyejjeri bagamba ery'omukago of course likulembera America era nga bagenda wamu ne European Union ne ba G7 abalala abatontomwe batyo omukago ogwo gwa Bulaaya ono gwawakanya kubanga naye yali part of NATO amayiddwa nga omu Russia ne bamugobayo lwaki bamugobayo kubanga yali awakanya NATO kuba nti erumba lagamba NATO banga tuliwo kuba tulataganya ntalo butabeerawo lwaki mulumba ate ensi ne mugikuba mwagala okuba ni mutwala amatwale mugatwala by force ekyo kyamugobya mu NATO omusajja wa Russia n'agivaamu naye ekintu kitudda mugana wange wenjagala abantu batandikira nate ekintu kino ntinna abasajja bano kye tuyita old world order ensinga etandika ebeerawo yonna mugana wange waliwo abaali bagamba nti balina okuba bagikontrolinga etya oli wansi wa mikono gyabwe otambulira mu nkwawa zaabwe twalina kyuyita old world order kane tuka ekiseera nga tugateeka kiyita new world order eriwa old world order ekulemberwamu yali ekulemberamu eggwanga limeddwa nga erya America kati America erina okuba nga bagirwanyisa okujja kye bayita old world order eyo oteekawo new world order but zonna world orders mugana wange ekirubirwa kimu kyokka kibayina total control eyenseno kwe tuli kwe tuwangalira hakati uliriza old world order eyaliwo ngekontrolingwa America nefuna abagiwakanya ng'agiwakanya asinga oba asookeddala yali amayiddwa nga Putin oba eggwanga erya Russia hakati bano mu kugiwakanya bakola batya kubanga old world order yalimu ebintu bino wammanga yalimu nga bigambye ekintu ekigamba nti baga okuba bafuna kituyita of course nga olaba kibuyita new world order obudde buno nti ekigendwa kiri kimu kufuna omukulembeze omu kufuna ensimbi emu etambuzibwa n'ensimbi esookuba ng'eri control bagicontrolinga basojja kujjako oba okugikuwa basojja stoppinga oba okuba nti bagikozesa ekirala balina okufuna bafuna eddiini emu olulimi lumu ebintu ebyo nga kimu kyetuyita bweti nga wuli ati one world order one world government one world currency one world religion
one world army kiba bateko kibaita NATO nje jerimu eri kukola ki erigero kubanti yetangira ku nsi zonna akati kikyo kibakola okubanti already wanu abata obutakanya onakutekawo order ye onagatino gena mu new world order eno onaganye okutola mu world order eno onaganye okutola mweno nako kubanti basika omuguwa mukusika omuguwa mu old world order eyaliwo enkadde twalina engeri yo controllinga mu abantu ntogena ba controlling otya ngoyita mu byobulamu mu byeddiini mu byenjigiriza mu byenfuna kati ebyenfuna bakuliyeteka kye bayita kuba tulina okuba tufuna ekiyita one world bank ne bagiteekawo nga bank eryembweti bakontrolinga kye bayita finances zonna ez'ensi nkudusiza ne gantino kangulage world bakadinga bank eyo kayokemu nti bank eyo esooka kuba ne bakontrolinga ne baga nti Uganda bwoba okoze ensobi basooka okukwata bapa bank eyo yejja okuba nti yita mu loans ez'enjawulo ne balikola ekitongole ekirala bakirondoola sente zo ekimendwa nga International Monetary Fund IMF akati abasajja bane bajja ne bagamba nti naye omusajja ono ngengejja tuvuga muko twagana fiteko system endala eya new world order nyine yafa you want controlling mu abantu etia kubanga jukira baga nti World Bank ngeje controlling mu for example ensimbi ezi controlling mu ngeri ya digital ezi controlling mu ngeri ya enkadde nti oyina cash waliao oyina banka oyina bichi nenge bena ye kufuga etadde amateeka gakufuga ekyo so kwa controlling ensi kuba ensi ebere buuka abasajja bayiya ne bagamba kati creating on aisha ekimayiddwa nga BRICS ensi zaatuula okusooka nga zali ensi nnya okusookera ddala BRIC kitegeeza ki Brazil that is for B R Russia I India C is China then ne bagamba nti Africa tujeetaga kwa Africa yonna tulina abantu abasuka mu kawumbi akalamba tugenda mu kawumbi kamba n'ekitundu naga beetaga population eyo beetaga market beetaga resources beetaga reserves zonna ne bagamba Africa tugenda gatta yani akulakulanya okukira ku balala ne bagamba bagenda kwongera ku ggwanga limeddwanga area South Africa ne bakiyita BRICS so nezikola ensi 5 ezo mugana wange batu yekisookedera obutale bubuno wamanga uliriza akatala kasooka aka Brazil ekola B Brazil ina abantu population yaabwe Brazil bali obukadde 212 mu mitwalo nkaaga je president yasembe ku anti ekolebwa that is mwaka gwa 2022 iyo Brazil ne bagamba India population census yaabwe elietya by I think 220 nga covid amaze okuba nti abiyitamu awo India baga bali obuwumbi obw'abantu that is akawumbi kalamba mu milioni 309 isegeza kawumbi kalamba mu milioni nga 1.4 billion people mu ggwanga lya India gundi endala BRICS tugeze ku Russia naga nti ina abantu bamika ina abantu akakadde obukadde 145 mu mitwalo 8 ej'abantu Russia India njigambye ne tugenda ku ggwanga limendwanga erya China ina abantu abayo aba China right now bali kubanga covid yabanyizemuko so population census okubala abantu kwasembyeyo ina abantu akawumbi kalamba mu emitwalo akawumbi kalamba mu milioni 4 ez'abantu bali ku 1.5 kali bali 1.4 billion people aba China South Africa kusemazinga Africa yote ina abantu obukadde nkaaga 60 million people n'obugwagwamu awo okusinza ku population census okubala kw'abantu okwasema kolebwa mu 2 kati olwo yonna nekibeeranga oba ogassegase BRICS yonna at least erina abantu population gyetunulira akatale ketunulira kali billion nga 3 n'ekitundu 3.5 billion people kati wobanga ogassa abantu bonna bali ku nsi kuno nga tuli mu bugumbi nga 7 n'ekitundu maybe olwa covid yatamuka abamu alisi obosigaza unambeera nti ono abalinako ebitundu nga half billion 3 n'ekitundu kiriza obagana abeera w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira akati gyebuvuddeko America yavayo negamba nti egenda kuba nti eggalawo eteeka envumbo ku musajja amayiddwa nga Putin ne banka zonna sezadakoyesa emayiddwa nga eya Swift banking nti osooka kubanga banka bagiteeko ng'ekwasaganya ensi zonna
Nagamba bo ya tradinga bagula bitu mu Russia okoyesa serezo ziteka mu Swift zitambula bwe batyo ne bagigana bagitemako we bagitemako eggwanga lya China ambassador bere yakavani waffe Uganda bali bakava mu kubanti boogerezeganya ne President Museveni nga bagakwa bali etenkole mayidwanga eya digital migration oba kitenga cryptocurrency mugune bade ne basoka boogera nga baweze kibayita Swift entambuza sente nga eyita mu mitende ya Uganda ugeze bankinga sene bwezityo ne bagamba kati side time China yenye yavayo ne gamba bagera ko bakoyesa enkole manyidwanga eya cryptocurrency eggwanga lya Ukraine lyerimu kwagamba nga singo kwandigalima engano neggwanga lya Russia ly'eggwanga erimu kwagga singo kwandiga exportinga oba gaguza abantu amafuta ne nakyo gas kati ensi yo nenange getaaga bobango jjo kibayita hard cash kitegeeza nti no balekedde side emu yokka eyokozesa sente bako batambuza sente ezo bakozesa enkole manyidwanga eya digital currency kyenagamba nti nno eri muki mu system eya smart cities eri mu system yemu jenagamba medwanga eya new world order eya controlling enseno ngoli wasokuwa nga abera mu America naga tujja kuwa sedero nanyiga by pesa limu bweliti no bangu saliddwako ku nsi yonna akati wetwogerera kishigera maso mu nsi kandi ozolaba wizo koza nti utalugera mu maso nti America terulimu Russia yerulimu yokka gondi yalimu yokka kikwatagalina wa kinagandi kiremega wachi Wolutalo chechi kinagamba kiri nti nno mu creating endwadde ezenjawulo bajja tuyisera bakugambe na kyogera nga covid atandika naga bayituka basisera bakugambe nti side time kati sente njama temwezi kwatako tugendagenda ko sente ezo ku mutimbagano nagamba wano governor nga akyaliwo mutebire president yamubuuza tunasoka kuba tukoyesa chuta cryptocurrency nagamba nti nno tetusobola kubanga they are hard to manage webakubba toyina kugenda kuwabira kuba sente zibulya mu bwengula awo sente bankinga muchi obankinga mu bwengula kibaita cloud jo bankinga sente zo ngoguze emigabo obula ngolimbu aso kwavuwaza obokugagawaza naye kibadde mu kimanyi mu Uganda babbi abantu bayiti vinyo mu nsi yonna abantu bewadde obutone bekomende batkometinga suicide luwecho kyennyini kuba digital currency teza lwagero kwante akumanaginga aso kunyiga pesa nga lero tujja kulya encho tujja kulya mind control total control and the population agenda lwaki tubyogera bino kubanga entalo zonna bwe ziba ziyingirawo ekigendwa kiba kyekimu muganda wange kiba kyekimu kati kyova agambe Emabega Wolutalo no kyeki ekya new world order just kitono kigambi kitono nnyo kisookera ddala bingi bikyaliyo tujja byogerako muganda wange kangwale ku simu zammwe ku noti 7 noti 5 mwenda 8 oba noti 7 noti 2 okay ngina kumasoma ku message zamwe then atungole kusimuza mwe tuwenga tuwaya muko katono nnyo mukasera kano kenyini gosoko gwesimu netuwayamu kale okay sebo Omulangira tulabira banna science nga bawa kanya Katonda newe bido kutulabula kuchiku bannabya bobulimba okay bwana Masaba okay ekibuzo ekyo kale sometimes mbasaba kudda kuyingira mbya dini sawa kuyingira mbya dini tuli kumpewo wano so kusanga eri je tubya nesoka nkubulira ibe nesoka nkuwa bwino yenna Impact FM so kusanga eri je tubya nesoka nkubulira ibe nesoka nkuwa bwino yenna bokube simu jako radio ate una feedback agutufuna esagala tembo inga afuna feedback jako radio yo welingo so kwanja ogera hela sebo wewe kueleza wewe bali kuiza sebo na Semwanga Sadiki ndi mubende nsanso kuulira bwana Semwanga Sadiki kakati yes sebo mugana onyetima pereza yohereza dala video nalyo gere kale sebo okay Semwanga Sadiki yasima mpereza agebe nebina tubyogere Impact FM koli we bali kuliza sebo amanya radio za mutawiro kugana bwana mamba district of nsanso kuulya sebo simanye mpera zayo usebo na hizi zingeza ko kugamba ya favorite asanyonga tawuliza bintu y'abasajja bogera sebo ebe genda na map neteka mu mente mu kola ebe tete matiga pavana okay
the spirit igenda kujja kyokulya akamunaso n'okubona awona butoli mu government yaffe tutasi kale webali nnyo webali eddala okay munaffe yaga gavumenti yetutaase mu mbeera bwetyo kale onagambye atya agambye nti no thanks for the program, Mr. Kalema. I'm Tom in Tororo. Is it true that President Putin invading Ukraine because of American biolabs in that country? Of course, we were to gamba benebena nti Putin tayagala kuba nti Ukraine yegatta ku ggwanga erimaidwanga oba ku mukago omaidwanga ogwa NATO kuba nti atya babamusembere wali wajja kuba onate obulawo bwabo butuusibwako. That is kibatugamba ekyo oba kyekiri mu gwoni bwekyo. Of course Putin yagamba nti eggwanga erya America liri mu kuzimba laboratories mu ggwanga erimaidwanga erya Ukraine kyatayagala. Waliwo fear nti balina okuba ndi basaanyawo kye bayita system yona. So America abagikozesanga America nabo bali mkwani balwanyisa ka system eno kyovola be kintu kimu nti amawanga agegase agawagira eggwanga erimaidwanga erya Russia gonna gegame gokala BRICS gonna tegali kusaidia ya America, India, China, Brazil ne South Africa ne waffe bo bali basirise tebana kyebogana kimu lwaki bo ba mukago ba munywanyi wokwatya ku munywanyi waabwe oba nabo basse financial economically benabwe bityo akati no yensonga emugana akati ne batugamba nti tayagala kuba nti oli yingira mweno kubanga wanayingirawo bagenda kumunafuya batya direct control eneberetya Impact FM kwoli hello wanji munange wale tuhere we bali kuliriza sebo nyagati na ma yesebo agati Kalema ngenda sose tukakukana n'okulutalo kyembuza mu zino juice zizikana zezabula byo obulamu bwaffe kubanga soda na mwesenyu. Okay, juice chi the juices they yakola mango juice, orange juices kale okay unafaga ati no yatachanywa soda naye juices bakola oyogedde ensonga nkulu nnyo nekyo sembeyo kyennyini atenga ye answer boga juices bakola bazikolera wa era bazikola batya ekino okuwanga okimanya juice ogubako go parking bateka ko gundi ingredients batekako amnogenda ngoduke misinde nogawe simanyi ngenda kunywa mango juice mai bichi ekika kya mango nagasoma ko wali kuliko percentage yenkana ki olusi munywa flavor noga ati nyedde simanyi mango kumbo oliko flavor kitegeeza ki kitegeeza si kiri kyennyini nedda eddekende libajjamu eddekende bakola eddekende kubanga tidi organic ne baliteekamu nobanga nywedde ekintu onyedde muyembe kumbe onywedde chemical gye bakoze ng'ewunya ng'omuyembe ekologota ng'omuyembe so wabagamba nti bakola nkoli mu factory nga bagatamu chemical mugana wange ku lw'obulamu bwo ebabutwa kiriza obagaana. Impact FM wanji Omulangira Kalema sebo kale sebo nawe gye baliko ono wansa Muhammad okusinziira ekigogo wanange musajja gwe Katonda yatukuwangikirawo nsanyuse munnange no especially for Uganda tutatwala obudde okukola research ku bintu ebitulya n'embeera z'abazungu gye batuyisaamu yesebo era okusookera ddala njagala kweyanza omusajja yateekawo radio Impact omusumba ye kyemanyi yebanabbi baba pastor abajja abayingira obulokole nga bamanyi bagala kutaasa nsi kujiba ng'abapasita abalala nekirala njagala ombuulire ekituufu kyennyini kituufu ng'omusajja avuddeko wakubuuziza nti waliwo laboratories ezibadde Ukraine nga zindwadde Putin zaali owaagulizako n'emizaire zampitawaana neziza Kalema sigadde wasa Muhammad okusinzira ekibuko mukama wange kale webali nnyo webali eddala alright okay Putin aclaiminga ekintu kimu Putin nga ye nti nno eggwanga mbadde siku okay waliwo esigambi betwogera mu kalubanywera eri bingi nnyo nnyini ddala endagaano ezasayiningibwa wakati w'eggwanga erimaddwanga ery'abannaffe aba Ukraine eggwanga erimaddwanga erya Russia. For example bafunye obwetwaze bwaffe omusajja obwetwaze aba Ukraine bafunye eggwanga eritandise okuba libeerawo president yasooka yali chairman wa parliament yaabwe yamaddwanga Leonid Akilavuchuk yali president yasookera ddala okuba nti munnanga alondebwa yagala nti beera nga president bakizuula nti eggwanga lyali nga lyetaaga obuyambi eggwanga ettonga eribeera
netako kwa ndifuna kibaita loans amabanje kuva mu ggwanga ya Russia kwa Russia yalinga economic power already. So ebisera nga tuva mu sematalo wokubiri ne sematede soka amango okwedda abulula gonna empires union zonna zali zikola kibaita ebya zaga zigena ko jazita mu bwavu ne misere byentalo bazimanga factories eza makolero bakwanga byakulwanyisa ebyokulwanyisa byo babikola kati bagambanga kati kalugambe Ukraine oba Soviet Union ni yali nene nnyo ne bagamba kati mu side ya Ukraine waliyo ensozi zigenda tuyamba wotuba tugenda okuzimba nuclear tuzimbe wansi w'ensozi ne bagenda bazimba nga bikyali Soviet Union ne bagamba mu Belarus waliyo ki ntwina ebisenyi biyitirivu nnyo twatekayo ki twatekayo missile base ne bagamba gundi Uzbekistan waliwo ki ne bagamba ntino mu Poland waliwo ki bwe watyo na ensenze todezo zonna ne bazimba kati mu kwekutulako emmandu zonna ezitegulula nuclear yabikoze bitya kubanga minerals balina bata deposit za minerals nga uranium ore zalinga mu states ezenjawulo kati eggwanga lya Ukraine ne libeeranga mu kutuuka nga beeyawudde basalinga endagaano nti teri nsi egenda kukkirizibwa kuddamu kuweesa byakulwanyisa mu abeekutudde ku Soviet Union ebyali wansi wa Soviet era ngawuge nti emmanduso oba central point yali mu Moscow ne bakontrolinga Moscow era bafuna obwetwaze Moscow nesigaza obuyinza bonna obukontrolinga emmanduso zonna ezo kiregeze ensi 16 zonna ebyokulwanyisa ebyobulabe ebya nuclear ebyaliyo byonna abamu babikwata ne babizza mu Russia ne Ukraine nga ensi ezimu kweza ezakikola ekyo nenezigaza ebirala ne deposit ne birombe byenjawulo kyovulaba ekirombe ekimu kwekyo kisinga ekimeddwa nga ekya Chernobyl oba yako Chernobyl nuclear disaster ey'olukumwena mu 1986 nuclear ezabwatwa ne zitta abantu bayitirivu nnyonyi ddala kyasigala kiri mu Ukraine kyova ekimu kwekyo Russia kyezo kuba tyefunira ddala kyekyo yakyeddiza negaka ekikontrolinge mu Ukraine munda era badde yakwatyako n'abakozi bonna nebata after ennaku kizalinga kikube ennaku zalinga mmeka ne bakwata kaneyako kuba nti ebata naga kali basooka bakola mu shifts yakyeddiza akati bebimu ebyegamba ntino ebyeddiza Ukraine erina ebyokulwanyisa ebyo naye teso abitegulula alyomu omu Russia kati Ukraine bwe baba baseninga endagaano ly'okusooka nti terina kwegatta ku kye bayita NATO ku system enkadde enokuba nti kyejegattako kubanga Russia etya egamba singa osembeera mu Ukraine osobodde bonna nange okunketta nonyingira nonsanyawo noba nga osanyawo system yaffe kati oba agamba nti Ukraine nze nkufuga buli kimu nze nkifuga nemmaluso nze nziina nsobola ndi kutegula nekuba kati European Union nammwe mukago ogwa NATO tolina kujja wano kati yagamba nti America yingira ddamuli ayakubanga aleeta NATO ye bwaleeta NATO ajja kubazze mu lujjudde kubanga already yali yateekayo nk'abasirikale be nga batraininga abasirikale aba Ukraine nga batraininganga mu America singa NATO kuba NATO takkirizibwa kwati yingira mu ggwanga ne Ukraine kubanga Ukraine si member wa NATO tuli Fernando Oza kati kyogera ko nti Putin ayinza okubanga yeralikiridde of course yeralikirira nti singa NATO Ukraine egata ku NATO automatically bajja kujja mu kyaere mu misana bazimbe ebintu ebyokozesa byabwe bulungi nnyo ensebere ngegera maaso ate nga already Ukraine eyina kibita ki ebikola ebyokulwanyisa ebyobutwa nga uranium nza tuli ffe now kale Impact FM hello wewe walikuliza munange makumbi one matuga nsaso kulya bwana makumbi eno nja kwebaza esebo olw'okulwanira bannayuganda nga tefuna buusa maaso kugenda eri mu bannaffe kubanga nawulirako omuntu omu yagamba esebo Afrika ne bwe tugikuba nikiriya naye kemiko yokka mpola esobola okusaanyawo Afrika naye nga tetumanyi nolwekyo bw'okuba n'oziwira abantu amaaso weebale ssebo ozi weekend ewedde nabaddeko mu bitundu by'embalo kimanyi Mulangira eyo naye omuwesi si balungi ente bazikuba eddagala okukamala obukamazi ate bagamba tusobodde ente zivudde mbalala biki mulya butwa amazima enyama mugikendeze kubanga ti oli yakugamba yagenda kati ennyanya erimu mankozeedu bwenteekawo munnyo ye mankozeedu ate afuukamu bulwadde bulala kansa yennyini tafa yesebo
kasatu kuyingira mu bine bw'oteekamu omunnyo era kisigala kati ddagala lino eryente lisusse nnyo mu wesi eyo mulwekyo bannayuganda bannaffe bano akanyama tekava mu ntamu kyusa teekamu ku bitulatula noga ku bikola ennimiro y'enva amazima kubanga kati Mulangira esebo ng'olina sente zigenda Seattle nedda nange sizirina musajja wakumi ndi musajja nkomuni wa bulijjo esebo kale bali nnyo bali eddala okay mukama katonda oyina sente kibuuzo okiwulidde oyina sente zigende Seattle oyina sente nnyonyi nekutwala nga yamukulembeze ogwanga nomugwire simu n'akutwala oba tomulina abembala ate bali ku buzibu nga bakyeralikira okuba bagamba bayita ennyama eko ya mu laboratory waliwo negguli eryafulumya eddala by the way okye bayongeddemu ate mu nnyama gye bali mu kukolerera mu laboratory tuli byogereko olulala olianga nti mbatiisa kukudisa nga nkuwonya muganda wange mukyala asaba gye baliko anga omukazi atya naga tulagawa bannaye n'afamira n'asaba esabire eggwanga ng'osabire ensi ate nga n'okulya mulya bulungi Impact FM we bali kuliza taata ani ono sebo yese wana Hakim Nikiira ati abakulembeze balina kusanyusa abazungu abaleke babeere mu buyinza nga ndeetedde okulabirako nga bulaba nti bagaana abantu okulima omuceere mu lutobazi waliwo okulenyesa okwalikoleddwa nekulaga nti omuntu bw'alima omuceere mu lutobazi bukala birala bimu ebikoleddwa naye nga kigenda abazungu kyonoona byafuna byaganga ekyo olowooza kinasa okusinatuka ku bantu balowooza bwe bati bagasanyusa abazungu webale nnyo webali eddala okay munange bwati wagambe nti nno waliwo betukozesa abali mu gundi abali muki abagenda maaso nga bali mamuntu obazifuli atwadde ekyokulabirako nti abakulembeze baga okuba nti basigala mu buyinza ekyo yuba kizuula nti nno obuyinza ebyaddala obuyinza oli yenene abwetaaga so kubusigalamu eno okuba nti otambulira ku ntoli zaabwe kyova nti nno abavayo betuyita ba Pan-Africans abavayo okuba nti balwanirira eggwanga lino basembayo nga babase buli kisavayo naga nti batwanirire ensi yaffe tubenga tusigaza ebyaffe bagenda mu maaso nga bamunyiga mpola nga dango oli kumukutembera guli ogw'abakulembeze abasajja nga ba Kwame Nkrumah Osajefo abasajja nga ba Patrice Emery Lumumba aba DR Congo abasajja nga ba Maurice Bishop abasajja nga ba Thomas Sankara abasajja nga ba Malcolm X Shabazz abasajja nga abasajja bonna betumanyi ebyaddala babanyiganga buli kisavanga naga nti no kanwanire ensi yange ebirenge sigala bweti mberenga tujjo system eri okulwanyisa system gana controllinga enseno bakulabanga omutujju yennyini bakuteeka ko ne bagandi bakwagala oli mulamu oba oli mufu naye tunatya kwenkana wa Africa munafage okukulima ku muceere bakimayi bulungi nnyo nti omuceere ebyaddala bw'ogulima kwa gusindika methane mu ttaka ekimu kwe kivaamu methane mu ttaka methane oyo ebyaddala buli kiso weyongera aba akendeza ku level eya oxygen omuka gwe tussa guba gukendera kwa methane bwe yeyongera bwati kitegeeza nti nno aba akendeza okiwulya baba so kitegeeza olaba abantu banaso okuba nti bakyategeera bulungi mudu zikyuka owuli abantu banako okuba nti batebakyalaba amaaso gatandise okuba nti gafa owuli abantu banaso okuba nti beerabira memory loss eyo balikuba nti baseseme bakola biki omutwe gibaluma nga tomanyi lwaki kumbe bali mukuba nti bafuna kibayita methane eyo banuusa methane buli kaseera ebiva mu ebyo so bwe tuba twogera si kusanya obutonde kibaga nti okusanya obutonde bw'ensi naye tunya kiri ate effect endala eri emabega waakiri okusanya obutonde bw'ensi oba oleeta ki so obuzibu bwa methane oyo yava mu kulima omuceere byo byaleeta mu bitundu byonna by'enjawulo kiba China oli atuna bwati nga mu China n'ogamba abadde ki n'otamanya nti waawe basinga kulima muceere bali bagulima ewaffe wano president nawulidde agambye nti balekerawo okulima omuceere mu ntobazi tulinda n'abagobera mu Lwera ensesanyuka egambye nti weebale nnyo weebalire ddala okay mwami Kalema thanks for the show yenze Masuda Isaac from Kabenywa nyamba obuulire kanti Africa run away from them when you are afraid kwali nnyo happy birthday bro okay Africa so kwanti edduka Africa so kudduka nega kesigalo kubanga of course bajetaaga nnyo nyini ddala ne boddukira bwoti bakunonera ne so kwantugamba nti katudde ku byaffe
so gamba lero tisigena kulya butwa lero sobo kyogera no gamba kangenewe manya kulya nkoko ndiye nkoko enganda enkoko ensoga enkoko ennyoro enkoko enyalwana enkoko enkalamoja ulime kulya nkoko nzungu enkoko ekula mu bbanga lyeno kwanti ekuliramu ani yanyumiza story na ngamba kiri ali bwerabidde mukama obudde bumpedde kate yaganti omwana abamuto myaka 10 n'omwaso omufumbiza bikoze omwadde emere n'akula mangu kane enkoko zemulya bwensi bwe ziri katonda abakuume mbere bulungi Omulangira Kalema gange nomwasabire munne nenga ate mwefako kubanga mutefeeko mujja kufa ebyaddala. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike.